بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eddakiika zigenze mu 10 ezise ku ssaawa ennya ez'ekiro. Nze Imam Cheyuni wano mu studios eza Pearl FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Programu yaffe y'ekiro ky'olwaleero olunaku luno olwokuna tugikuddewo na kitabo kya Allah tabaraka wa taala suratu al-jinni okuva wa Sheikh Ali Jabir rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a mu salatu tarawih wal qiyam. Awulidde yali mu salatu tarawih wal qiyam mu 1985 wali ku Baitullahi al-Muharram ku nyumba ya Allah y'emizizo e Makka mu kibuga Makka al-Mukarrama. Ennaku z'omwezi leero zibadde 10 mwezi gwa Rabi'i athani omwaka 2039 hijiriya, era nga njala kusooka kutegeeza gwe munnaffe nti Radio Pearl FM enkya ejjuma tugenda kugikwatira wali ku Kawthara Bukoto Quran School awo ku masjidi we tugenda okukwatira ejjuma yaffe byawone tabaraka wa taala. Kati nno gwe munnaffe asubudde okutwegattako n'abannaffe ab'e Bukoto awo tujja kubanga tusala fenna byawone taala. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط، والنبي ومعه رجل ورجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظري إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق. فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Gomuna fatuliza ku mpewo za Pearl, tulina hadithi gye tutera okuwulira oba ekigambo ekyakwata ennyo abantu, sabaka kabiha ukasha. Omulamwa gwaffe ogw'ekiro ky'olwaleero gutambule ku kigambo kigamba nti sabaka kabiha ukasha, ukasha akusoose. Hadithi emanyikiddwa nnyo naye emanyikiddwa wasemba kubanga ekigambo ekyo kye kiggalawo hadithi eno, sabaka kabiha ukasha, ukasha kusoose. Naye hadithi mpanvu ina gyeva awo yali eggwayo buggwi. Mu hadithi eno eva ku Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yatunyumiza ebyaliwo, era ng'ekyaleeta ebigambo bino jjukira nti Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama bwe yagenda okukima essala yalaba ebintu bingi. Kati yatiranga okunyumyako n'asomesaako okusinziira mu biba biguddewo. Kyamuntu bwe yava okukima essala mu ggulu, obulamu bwe obusigadde yanyumyanga lugendo. N'abakanyumya leero newaitawo wiiki emu n'abanyumizayo akalala ke yalaba nebabaawo ekiguddewo. Era ne waffe bitera okuba abantu bagenda eyo mu nsi ez'abalaabo magulu meeru naye abanyumizayo kamu okusinza oluusi ku kiguddewo abo bakyalabye najjukira naye ke yalaba eyo. Naye Mukama waffe sallallahu alaihi wasallama Abdullah ibn Abbas yatugamba nti nalagibwa ku mirembe, urivat alayya al-umam, Allah yanaga ku mirembe nali ngenzo kimiswala. Kyategeeza emirembe egiriwa egy'abannabbi abamusooka. Fara'aytu an-nabiyyu wa ma'ahu ar-raht wa fi ba'd riwaya ar-rahit. Nenda bannabbi nga yasomesa abantu abamugoberera nga tebawera 10, amakulu nga ayimiridde awo n'abantu abamugoberera. Wannabiyyi wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulan, nenda bannabbi omulala nga alina abantu 3. Wannabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, nenda bannabbi omulala nga talina muntu yenna yamugoberera, ayimiridde yekka. Abirabe yali agenze okukima esswala. Idh rufi'a li suwadun azim fadhanantu annaha ummati. Kati bagenda banzijirayo ekintu nga kikwatiridde ekyaddugavu kiri wala. Suwadun azim kitegeezaamu abantu abangi naye nga bali mu ka distance olengera nga bakwatiridde.
kyebeta suwadun azim. Nabbi agamba nti bandaga ennamba ennene y'abantu ng'ekwatiridde bangi. Fadhanantu annaha ummati, nindowooza nti Jibril agenda kuŋŋamba nti awe bantu b'ekibiina kyo. Naŋŋamba nti haadha Musa wa qawmahu, kati ate waliwo olengera ye Nabbi Musa alayhi salaam n'ekibiina kye. Walakin unzur ila al-ufuq, n'amukyusa n'amugamba naye tunula ate ku sayidi eri mu bwengula. Nabbi n'alengerayo suwadun azimun qad sadda al-ufuq, ng'ekintu kinene kiddugalidde kibisse obwengula bwonna. Jibril n'amugamba nti haadha, kakati nno hadhihi ummataka wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna aljannata bighayri adhabin wala hisabi. N'amugamba nti kakati awoolengera ewakwatiridde ennyo ewali ekibiina kyo gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama, naye mu kibiina kyo mulimu emitwalo 7 egigenda okufuna ejjana bighayri hisabin wala adhabin, teri kubabala wadde obabonereza. Emitwalo 7 nga tuyimiddeko kaawo katono ebyokuyiga ebiri mu katundu ako tusoose. Ebyokuyiga ebirimu bigenderi bakozi ba da'awa. Baba nga bannabbi ba Allah bakola da'awa, oli naafunayo abantu 9, omulala 3, omulala 1, omulala teyafunayo, olwo gwe. Ekyokuyiga ekiri awo nti si buli okola da'awa n'osomesa nti bajja kukkiririzaawo by'otusomesezza. Baba nga bannabbi ba Allah bakola ne balafubana, jjukira bbe embeera ezaabwe endala, kubanga boogera ne bamalayika naye tebaasobola kufuna. Ekyokulala ekirimu ekyokuyiga, Nabbi Musa alayhi salaam yalina ye nabbi addira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba n'abagobereza abangi, kubanga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bannabbi bonna yalina umma ennene. Tiriyo nabbi yalina umma nnene nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi amuddira mu kuba n'ekibiina ekinene ye Nabiyullahi Musa alaihi salam, naye yalina abantu bangi nnyo. Era ba'd min al-ulama batuganza ezimu ku nsonga lwaki Nabbi Musa alaihi salam ayogerwako nnyo mu Qur'an okusinga bannabbi abalala bonna, kubanga yaddira Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okubeera n'ennamba ennene. Ate mu riwaaya endala tugamba nti amateeka ge agasinga aga Nabbi Musa alaihi salam ag'ekibiina kye gaasukka okusemberera agafuga ekibiina kya Nabbi Muhammad afdalu salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. nga bwolaba wali wakatabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Wotuni amateeka ago gali ga Nabbi Musa alayhi salam, ate naffe gafiitingako bufiitinzi galuma bulumi ku ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nembalaalikako asse munne bamutte, amugyemu eriiso bamugyemu eriiso, amusazeeko ennyindo bamusaleko ennyindo, kutu ku kutu, linnyo ku linnyo, wasinna bisinni, udhuna bil udhun, wakatabna alayhim anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni, liiso ku liiso, wal-anfa bil-anfi, nnyindo ku nnyindo, wal-udhuna bil-udhuni, kutu ku kutu, wasinna bisinni, linnyo ku linnyo. Amakulu omujjamu linnyo erinnyo, munne omujjamu erinnyo bali kujjamu. Kakati osijagenda nnyo mu ahkam. Amateeka aga Nabbi Musa alayhi salam agasinga gasemberegana nnyo n'aga Nabbi Muhammad afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatuh. Kakati wano tugenze n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam na Jibril n'amugamba nti mu umma yo mu kibiina kyo mulimu emitwalo 7 gigenda kuyingira ejjana nga tegibonerezeddwa wadde omubuuza akagambo konna. Naye kyewuunyisa ebyo Nabbi abyogerera Madina mu muzikiti abanyumiza basahaba abasomesa. Bwe yatuuka awo thumma khaba nayimuka fadakhala manzilahu, nayingira mu nyumba ye, jjuka nti nyumba yali kumpi ne masjid. Fa khaba an-nasu fi ulaik, abantu batandika okwogera ebigambo mu muzikiti obukuukulu. Kiki ekireese obuzibu? Abagenda okuyingira ejjana nga tebabuuziddwa kagambo konna, teri kubonerezebwa wadde omukona ku nsoloboto. Abo baliba baakola mirimu ki? Eyo ensonga eyaleeta obukuukulu ne bukkiriiki ne guruupu n'ebigambo ebisukka mu kimu baani abo?
fadhakaru ashiya bayogera ebigambo bingi naye tewerabira nti amaka g'omukulu tegali wala ne masjidi abawulira abamu bagamba nti la'allahum alladhina sahibu rasulallah sallallahu alaihi wasallam kirabika abo Abubakari abo bawumaru ababedde nnyo ku lusegere ne nabbi bangedde n'abaabo abo ne boogera ekyo ne bagamba la'allahum alladhina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'a abamu ne bagamba nti kirabika bano abaana bali babazaaliddwa mu busiraamu direct nga bakitaabwe bajjajja basiraamu nga tebasoose kukola ku bya shiriki fadhakaru ashiya bayogera ebigambo nejjukira nti omukulu tali wala abawulira fakharaja ilayhim nadda sallallahu alaihi wasallam yalaba kikisusse n'akomawo muzikiti fakharaja alayhim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam n'afuluma n'akomawo kyekimukomezaawo ku luno kubabuulira biri bibakayaniramu kubanga ono yayogeranga kino oli n'akigoba oli n'aleeta ekiki oli n'aleeta ekikitta n'oli n'aleeta ekiki ayi nedde bitebikola najja sallallahu alaihi wasallam nti humul ladhina la yastariqun omuteeko ogusooka ogw'abantu abagenda okuyingira ejjana nga teri kubalibwa wadde okukoonebwa ku nsolobotto wadde okubonerezebwa humul ladhina la yastariqun ay la yatlubuna arruqya kagambo kazibu kakuza mu Luganda la yatlubuna arruqya abantu batasaba kusomerwa ruqya abantu abatasaba kusomerwa ruqya kakati nentegera enfu eri wano yeruwa olabye ruqya tezikirizibwa nedda ruqya ekkirizibwa wano kibagaana kiriwa kusaba kubanga talabu ruqya yunafi kamalul iman ogenda wamu omusaba akusomera ruqya kiraga nti owanise ebikwatagana ne imaanu obitadde ku lwaki anti ruqya etambulira mu dduwa ez'okwebaka ez'okuzukuka ez'okugenda emmanju adhikaru sabah adhikari z'okumakya adhikaru masa adhikaru naum kati lwogamba nti bakusomera ruqya kiba kitegeeza nga olwogambye nti nze ebintu byammwe ebyedduwa ebyo sijja kubisobola kantule wano bano basoma babisobola ngende ebintu byammwe ebyokusomanga ddwa ndisoma emirundi 3 wano kumakya somawo 100 wano somawo 3 nze sijja kubisobola kati sikabonero kalungi talabu ruqya okusaba ruqya wamula munno abakulabye nga olina embeera ezirimu mas nga wetaaga ruqya nagikusomera si kibi kubanga nabatusooka abalongofu bannawe babasomeranga naye nga tebasabye kalumanywera ali mu kusaba akalumanywera waali kusaba kubanga talabu ruqya yunafi kamalul iman subira ebigambo bitegereka bulungi tetubivunula obubi nti yagambye ruqya teriiyo era bannaye tufudde arruqya ekibata ruqya enzijanjaba y'obusiraamu halalun ekkirizibwa terina kigambo kyonna naye nga omanyi si buli kintu kyonna nti kiba kikkirizibwa nti kiba kirungi kati nga zaka saddaaka biri halaali era bikkirizibwa naye si birungi zaka saddaaka biri halaal era bikkirizibwa era aya Qur'an ejjudde aya wa aqimu salata wa atu zakata innama sadaqatu lilfuqara aya eziragira ku saddaaka zaka bingi nnyo tobimalaawo naye nno si birungi kubitwala n'obirya okujjako ng'olina haqqi mu byo ogwanira kakati gwe munanga mpuliza ku mpewo za paal kamala okusaba ogaba ku bubaka butono wano omulama gwaffe ogwali waguyita sabaka kabiha ukasha akusoose gwe mulamwa tewerabira nti nakusomera ziri 10 omwezi guno ogwa Rabiul Thani mwaka 2039 King Fahadi tulinawo darus King Fahadi wali enatete tulinawo darus inshallah tabaraka wa taala ejja kutandika ngenda kusomeza 29 insha 3 na 3 mulumu wetugenda okusiibanga n'okusula nga tusoma dini yaffe sinza kwirabira okukozaabiza Thuraya Islam Media omusomo gwe batukubyeko ennaku ez'emabega ogwabadde omusajja nga binywera nnyo twebaza nnyo ttiimu ya Thuraya Islam Media
era tugisabira Allah tabaraka wa taala gikuumire mu kisaawe ekyokututumula n'okusomesa eddiini yaffe y'Obuyisiraamu. Jjukira tugambye nti omulamwa gwaffe guyitibwa sabaqaka biha okasha. Okasha akusoose. Biki ebyaliwo? Kyajja kitya? Tova kupaala. Twagambye nti bwe yakomawo afdalu salawaati llahi wa salaamihi wa barakatihi alayhi, oluvannyuma lw'obukuukuulu bwali masjid, n'okubaako nga bagezaako okulaba nti bategeera ensonga eyo, n'ayejja asobola ogigonza. Jjukira nti Ssaabasomesa yamanya nti wano waliwo ekibuzeewo. Omutwe gwe yasobola okumenya nti humu alladhiina la yastariquun, batasaba kusomerwa lukuya naye nga lukuya el halal esingako bulungi. Nyiikira nyweze okusoma Ikhlas, Nas, Falaq kumakya, Ayatul Kursi ekiro ng'ogenda okwebaka okusinga tubbi, era lukuya esinga okuba ebbeeyi gye weesomedde. Omuteeko gw'okulaga nti wala yatatayyaruun, era tebeeraguzalaguza. Ekigambo yatatayyaruun kiva mu tayr, ke kanyonyi, atuyur bwe bungi. Abawarabu balina embeera ezaaliwo edda ng'obusiraamu tebunnajja nga balina nnyo okweraguza mu binyonyi. Nga naawe olaba abaana baffe mu Buganda weebiri nnyo, enjuki weegira bw'eti eranga mugenyi, nankani tojja funayo mikisa gy'olaga. No balina engeri yaabwe, engeri zaabwe. Akanyonyi bwe kati bwe kayimirira ku nnyumba yo ogenda kufa bwavu, bwe kati mu lujjaalu mugenda kufiirwa. Nankani balina obunyonyi bwabwe babwawulamu edda nga Nabbi tanaakuja sallallahu alaihi wasallam. Akati humu alladhina la yastariqun wala yatatayarun wa ala rabbihim yatawakkalun, era balina n'okwesigamira omulezi waabwe Allah tabaraka wa taala. Waliwo hadithi endala mu riwaaya endala yamenya ensonga nnya. Eno riwaaya gye tulina leero ya Ibn Abbas, eya Muslim, eya Bukhari aleese riwaaya ya bintu bisatu: la yastariqun wala yatatayarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Era balina okwesigamira Allah tabaraka wa taala, okwesigama okwannama ddala, obutamubuusabuusaamu ti ate tunaalya kyenkya. Allah nga waalinga ekyokulya kibula enkya, ya Rabbi najja tunayambala ki? Allah yakuteekawo tayinza kulima kwambaza. Mwesigamire. Kakati Nabbi akyali ku nsonga eyo nti wa ala rabbihim yatawakkalun, era beesigamira Allah olwesigama olujjuvu. Faqama Ukasha bun Muhsin radiyallahu anhu. Jjukira ali masjidi ejjudde bantu. Omwami ayitibwanga Ukasha bun Muhsin radiyallahu anhu yayimirira. Faqama Ukasha bun Muhsin, Muhsin basad, mimu ha'u sad nun, Muhsin. Wali ate Muhsin bisin, ono Muhsin bisad. Kakati Ukasha bwe yayimuka radiyallahu anhu, oyo omuzaala Makka, nzaala y'omu Makka, ate muzira mulwanyi namige, ate munayirimu. Faqal, n'agamba nti udu Allah li ayyajalani minhum, owange Nabbi lwaki tonsabira Allah nange nateekamu abo abantu bannabbi bebakugaa nti 7,000 gigenda kuyingira ejjana, teri kabuuzo, teri kunyega, teri kibonerezo, kuyitawo buyisi. Faqal, Nabbi n'amugamba anta minhum, oli wa mubo. Nabbi n'amugamba nti anta minhum, oli wa mubo. Thumma qama rajulun akhar, kakati Ukasha bamugamba nti oli wa mubo, ye n'atuula. Ne wabayo omwami omulala yayimuka. Thumma qama rajulun akhar faqal udu Allah ayajalani minhum, naye n'ayogera ekigambo kyekimu kiwa nange Nabbi nsabira Allah nteekemu abo. Faqal, Nabbi n'amugamba sabaqaka biha Ukasha, Ukasha akusoose okusaba ensonga eyo. Muttafaqun alayhi. Hadithi eno bagigattako wa Bukhari ne Muslim, wa lafdhun lil Bukhari. Naye eno gye tusome enjogera eno eri mu kitabo kya Sheikh Bukhari. Kakati ekigambo sabaqaka biha Ukasha olabi we kiva? Ukasha akusoose. Nabbi alina byali ava okunnyonnyolako nga bamujjana Ukasha kwe kuyimuka nga ya Rasulullah nsabira Allah nteekemu abo, ati anta minhum, oli wa mubo.
n'omwami oli n'agala kwesisa omukisa, omwami oli erinnya lyasirikirwa ku lwaki kigambibwa okuba nti yaliwo abantu bamujjana. Ate Nabbi sallallahu alaihi wasallama kagezi munyu Ssaabasomesa nga tayinza mugamba nti gwe toli wa mujjana. Tebeeza embeera yandibadde efaanana etya, pressure ziyinza omukulu, ayinza n'oggwa eri n'amugamba ekigambo ekimuleka ng'alyokke nti Ukasha akusoose. Jjukira nti Mukama waffe yali musomesa, Ssaabasomesa. Naye abawaffe waawano nga wa bulijjo wandirabye embaga n'ebivumo byandibaddeko, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti sabaqaka biha Ukasha akusoose. Abamanyi ne bagamba nti Nabbi yagala kuggalawo oluggi, kubanga kiba kitegeeza singa n'oyo okuyandimugee nti anta minhum nawe wamu bo, kyali kitegeeza n'owokusatu ajja kuyimuka, n'owokuna n'owokutaano Nabbi n'abitebuka mangu n'aggalawo. Ebyo byombi ebigambo byogerwa n'ebiva mu bamanyi abakugu aga nti erinnya eri baalikweka olwokuba nti olwoliawo tiyali wa mujjana, alaga nti yali wamu bo, naye Nabbi yagala kuggalawo oluggi kubanga lwaki obaddeko babiri ffe totuwa. Kyali kitegeeza owokusatu n'owokuna n'owokutaano bandibadde bayimuka kumpi na okumaliriza nga bonna baweddeyo. Naga nti sabaqaka biha Ukasha akusoose okusaba ensonga eyo radiyallahu anhu arda. Jala masimu kati mbamaze. Ali munaluweero abadde abuuza ku Ukasha bun Muhsin radiyallahu anhu arda, Nabbi yali ibada kizi yali akola okuba nti yafuna omukisa okuyingira mitwalo egy'omusanvu. Abasajja ba ibada abo, kigambo sahaba kasita kijja otegeramu ibada ate neziri serious va ku bino ebyaffe. Abasajja babanga ba ibada, abo abasajja baali nga bazibu nnyo mu bikolagana ne ibada ne ilmu ne amal salih, nga embeera zaabwe endala nnyo. Oliti basahaba Nabbi bonna sallallahu alaihi wasallam mujjana okusenguka obusengusi kwokka okuva e Makka okujja e Madina kisaaga. Katino kankulira ekyama, omuntu omukulu asanga obuzibu okusenguka. Omwana omuto yali flexible bw'ati nozeeno nozeeri niye omukulu bintu yamanyi ebintu bye alina byayamanyira, n'emikwano gye giri awo ku kyalo ngugujwa nti ali tusenguke. Ani ofunako n'okusenguka kuno okwana niye okwabwe kwali kwa dduuka oliti wene edduuka lyo mu kikuubo litunda sukaali lirimu miliyoni zo nga 50 oba 100 mbate birekewo tugende. Katino baali basajja ba ibada abo. Ismaila Kasule Nabbi agamba nti man nuqisha udhiba. Kasule genda mu niqash kyeki tiyakubuuza bibuuzo ddemu tesola wano ziruwa wano wali okola ki kiba kizibu nnyo okuwona obutabonerezebwa. Nabbi agamba nti yenna aligenda mu by'okunnyonnyola bino birwa obwena okubonerezebwa ku lwaki obijjayo obiyisaawo otya. Bagenda kukubala eddakiika, bakubala esekendi, bakubala essaawa, bakubala olunaku, bakubala wiiki, baliwo omwezi, omwaka gumu, okumalako obumazi wiiki kubanga buli sekendi eno wali okola ki. Kakati ate bano abazzeeko Ali Zubeiri, Swaibu Kadala, Binti Ahmed simuwulidde ne Dokita naye muwulire, naye kati bano abazzeeko tulina kukola musomo gwa rukuya gwonna mulamba. Olite tulina kukola musomo gwa rukuya mulamba gwonna wewe tujafunayo musomo inshallah. Wabula Ali Zubeiri abuuza kuyamula kiyama omuntu agenda kuba na saizi abantu b'omuliro. Nabbi agamba nti bagenda bongerako saizi n'ebirala bingi ebigenda okukyuka ku bantu b'omuliro nga bulaba fabasaruka al-yawma hadid, amaaso gabe gagenda kuba ga byuma kubanga ekyuma tekyonda gakozesebwa muliro. Naye ng'ekigendererwa kuba nti wajja kuba saizi egenda okukyusibwamu ku yawmul qiyama. Badde Imam Kyeyuna akadde kampeddeko mbaagaliza ejjuma ennungi. Abeewange mbatumidde abambejja mubejja. Assalamu alaikum.